Kadaama amanyiddwa nga Nalubwama Agatha yafudde era nga yafiiridde mu kiyumba gye babadde bamuwadde omulimu. Abadde mutolosi ejjida yatoloka mu kiyumba gye bamutwala okukola nga tebamujjanjaba kuba yali mulwadde, n'atoloka n'atuukira wamma kiyumba. Bwe yatuukira wamma kiyumba yagamba makiyumba amunoonyeza omulimu ogw'amangu mangu kubanga ssente ze yalina yali azikozesezza mu kitolosi ng'aziguzeemu n'eddagala. Mama kiyumba ono n'amufunira omulimu eyo gye yafiiridde. Yabadde yaakatuukayo bw'ati nga yaakamala wiikisi 2 mu kitolosi. Kadaama yafiiridde mu kiyumba ky'Omuwarabu gye badde bamututte okukola gye yafiiridde. Era Omuwarabu bwe yalabye nga Kadaama yeebase mu ntebe n'atumayo omwana we ajja amunyeenyeeko amuzuukusa akole emirimu. Omwana yagenze okunyeenya ku Kadaama nga Kadaama tayitaba nga tazuukuka. Omuwarabu kwe kukubira mama kiyumba essimu n'amugamba nti Kadaama gwe wansindikidde okukola afudde wano ng'atudde. Essaawa zino batubidde n'omulambo. Ekisooka tebamanyi bantu be, tebalina kye bamumanyiiko. Famire ye Uganda terina kyemanyi. Omuwarabu yakutte n'asasula buli kimu ekya Kadaama ono ne bamutwala mu ddwaliro. Era essaawa zino omulambo gwe guli mu ddwaliro gye gukuumirwa. Famire ya Nalubwama Agatha bwe muba nga mulaba vidiyo eno, omwana wammwe mba nga mumaze ebbanga nga temumuwuliza mufu era yafudde. Mumunoonyeeko bw'obanga omumanyi Nalubwama Agatha, watambula naye, mukwano gwo, oli sisita we, oli kojja we, ng'olaba vidiyo eno, omwana wammwe mufu yafudde. Abadde mutolosi era ng'ekitolosi akimaze mu wiikisi 2 zokka kwe kufa kwe. Njagala nsooke nkutuuseeko abamuli ku lusegere, abamu ku abo abaamujja gye yali akolera ne bamusembeza okutuuka w'afiiridde nga bakunnyonnyola ebisingawo ku nfa ya Kadaama ono. Vidiyo gimpereka like, vidiyo yiiyo. Ab'ejjidda twabuddemu ekidumusi. Omutolosi yafudde, abadde amaze just weeks 2 mu kitolosi. Kigambibwa nti omwana oyo yava mu kiyumba, yatoloka mu kiyumba nga mulwadde mu ye, nga bagaanye omutwala omujjanjaba n'agamba katoloke. Yalinamu akasente ke katono nga kasobola omutolola n'atoloka. Bwe yatuuka ewa mama kiyumba ne bamuwaawo bipanado ne bamujjanjabako ke bamujjanjabako. Bwe wayitako ennaku ziizo ntono n'abagamba nze mumpe omulimu oguliwo kubanga sikyalina ssente, sirina nakyakulya. Ne bamuwa akalimu bwe baakamuwa n'agenda nga tanawona bulungi. Atuuseeyo munnaaye ate afudde. Mama kiyumba abadde awo era olw'eggulo ng'agenda okulaba nga mukama w'oyo omuwala ng'amukubira essimu ng'amugamba omukozi gwe wampa yafudde. Nti ate yafudde kimbu nkozi tebamanyi. Yabalese awo emisana ng'agenda kuwumulako, teyakomyewo okusindika omwana amunyeenya omukozi nga kazirise dda. Okiwulira omuwala babadde bamuyita Nalubwama Agatha. Okiwulira jjukira abadde ng'akyali mupya nnyo nga bw'okiwulira mu mbeera y'ekitolosi. Kati munnaaye tunoonya abantu be. Obanga omanyi nti olinako omuntu wo bamuyita Nalubwama Agatha, munnaaye mukyekingeko. Bw'olaba nga tanyega, ng'olaba nga tewali kivaayo, munnaaye tuukirira kampani yamuleeta. Ebyo byonna tetunabategeera kampuni kye yamuleeta. Omulenzi yamutolosa okumujja eyo gye yava mu kiyumba okumuleeta waneene wa mama kiyumba, naye amasimu mbu yagagjeeko kasita yawulidde. So munnaaye, omulanga gwaffe munnaaye mugutambuzenga tusobole okunoonya ki. N'ekirala nkyagezaako okulaba nti ndeeta ebifaananyi bye. Bwe naba nga sisobodde kufuna bifaananyi bye, ngenda baleetera ebifaananyi by'omulenzi. Lwakuba ennaku zino neegenderezamu. Abaana b'ejjidda banneegezaamu, abatolosi naddala, bamama biyumba bo mbakuba nnyo. Mbona bakubako nnyo. Kati munnaye neegendereza. Waliwo naye yali ayagala akumiitinga mbu ankube olw'okuba nagambako nti simanyi byakakoze bitya, simanyi yakuba omwana. So munnaaye kati amawulire agamu ngaleeta naye ng'era
nga ntidde okitegeera ekintu ekyo so munnaye byebyo bwe bigaana ngenda baleetera amannya g'omulenzi omulenzi mumunoonyeeko okitegeera kubanga yayinza okuba nga yali amumanyi nnyo oyo ye yamuleeta ewa maama Kiyumba kubanga amawulire ge nawulidde nti yali boyfriend mbwe era ye yamuwa n'amagezi agagamba nti atoloke ate ye yamutwala neye ewa maama Kiyumba omulenzi ye yali amanyi maama Kiyumba okitegeera ekintu ekyo so munnaaye byebaddiya tetumanyi oba omuwarabu yamukola ki oba yali amuwadde olutwa oba bwali bulwadde oba kyali ki naye nga kyemulina okumanya nti Nalubwama Agatha she's no more. Ababadde bambuuza ku ebya Nalubwama Agatha omulambwe gwe bambi bagututte mu ddwaliro. Maama Kiyumba yagambye nti yayogedde ne mukama we omulambwe ne bagutwala mu ddwaliro okitegeera ekintu ekyo naye mukama we ayinza okuba nga yasasudde enkasi ng'ewera olw'ensonga nti baabawera okukozesa abatolosi baabakozesa ate bambi alabika yabadde mulungi olw'ensonga abamu akusuula ku kkubo abamu n'akuteeka mu kiveera n'asuula eyo but we thank God nti bamututte mu ddwaliro so abafamire ye yonna gye bali Nalubwama Agatha bamunoonyeeko bambi bamunoonyeeko bo bimanyi ebyeddwaliro era ajja beeramu balabe omwezi guyiseewo emyezi 2 nga tewali muntu anyega ate bagutwale mulimbu okitegeera ekintu ekyo ate nga bamaze okuguteeka mulimbu baba tebakyasobola process eba mpanvu so munnaayi abafamire ya Nalubwama Agatha mukole ekisoboka okitegeera waliwo yabadde abuuza nti tewali nti mu ssimu ye tewali nnamba yonna gye baba basobola bakyogera bati like gye baba basobola okukubako ne basobola okufuna abafamire memba ye kati munnaaye namba amasimu g'abaana mukimanyi nti gabeera mu password okujjako nga password ogimanyi obanga olina wootutte essimu password ne bajja mu nzigi naye kati nga ffe bakadaama oba kati ago amagezi oba mukama we agalina tujja kwogera ne mukama we era tulabe eyabadde mukama we gye yabadde atolekedde so munnaye byebwe baddiya tweyongera okusaba tusobole okufuna abafamire memba be naye asobole okudda ewaka byebyo baddiya